yemu nze kitya oyizo kibulanga kito Okay, anaye embeera bwetyo weeri mu kifo ewagenda okuziikibwa omugenzi kati tamala emirundi nga walaba security eri tight. Sawa yonna tusuubula Vice President okuba nga ate ajja okukiikirira President Yoweri Kaguta Museveni okuba nga ate aziika omwagalwa oba abadde akolera gavumenti eno. Nga olaba kati security buli muntu ayingira eno alina okuba nga ate akyekingibwa teri kuleeta fujjo, ebyokunywa byonna babigobyewo wano ku kkubo. Embeera yeeyo, ekifo nga w'okiraba kyekyo, buli ayingira alina okuba nga ate akyekingibwa. Bawunsa omulimu bagukwataganya bulungi. Uganda Police weeri bayazizza dda abantu embwa weeziri era nga wendaba wansi eri enteekateeka nga weeziri essaawa yonna yonna ate omulambo gugenda kuba gufuluma. Akulambuzeeko ekifo nga wekiri, buli wamu weetooloddwa security nga bwe nkugambye nti tugenda kubeera ne Vice President ate ne General Muhoozi naye asuubirwa enteekateeka we zinaaba nga zimusobozesezza asuubira okuba nga ali naffe wano. Kale eno yonna ekifo bakigeziyizza bulungi, buli omu agenda kuba nga asobola okuba nga alaba ekigenda ate mu maaso. Musimbu